nasula ku nyumba za maama we nga ndi muvubuka muto emakindi ebyo mwenna tewali wano gwe simanyi Honorable Katabazi era agakwera faaza n'atya eby'obutawasa n'abalala tewali gwe simanyi wano Rashida kumpi muwala wange ow'Ebutambala kale ndi musanyufu nnyo wendabye nga obakulembedde n'obaleeta ate oli Honorable Kayemba Solo yampita neewummuzeemu nange nendya ku dansi Rema Namakula ng'ayimba bampita nembeerayo mwebale kujja mwenna oli meeya yatutwala wano kale buli omu anaali wano mumanyi nkukulisa oba nkusaasire omanyi bw'ofuna obukulu ogamba nga nti ofudde wano mu Buganda obwami obukulu bwe bwa Katikiro naye olugero lw'Ekiganda lugamba nti obwa Katikiro ndoddo yeetikkwa mu malirivu kye baali bategeeza nti obukulembeze bugiramu ebisoomooza oluusi babagamba nti oba nkusaasire naye bakiwadde munnange si bwe bujja awunusa obulika era tukwagaliza obuweereza obulungi ebisoomooza ojja kubisanga era amakulu g'obukulembeze nze abakulembeze ba Kabaka abaami mbagamba bulijjo saagala mwami andeetera bizibu akaabakaaba mugamba nange nkuwulira ebyange omukulembeze kitegeeza kutema mpenda ezivunuka ebisoomoozo era kuba tosobola kutema mpenda zivunuka bisoomoozo obukulembeze bukulema awo nojja kubisanga naye nkakasa ojja kusobola okubivunuka Ssaabasajja Kabaka yatugamba nga tutandika enkola eno ey'emisinde gy'amazaalibwa ge mu 2014 nti buli mwaka tubeerenga n'omulamwa we tuddukira era okuva olwo n'okutuuka kaakati tuzze tulondobayo emiramwa egy'enjawulo tugimutwalira bwagisiima ne tugenda nagyo mu maaso siriimu bulwadde bwa bulabe nnyo newandibadde bwangu okwewala naye bwa bulabe kubanga mu kutondebwa kwaffe mwe muli ate ku siriimu mwakwatira ate ng'ekkuba eryo tulikwata mu ngeri ya butonde si kyekintu okolyawo kyoteesaako nga bw'oteekateeka nti ku lwokusatu nja kugenda e Bulange ku lwokusatu nja kwambala essuuti eno ennungi ngaeya Honorable Ssenyonyi eno bino ebyekkuba ebitambuza siriimu oluusi bijja mu ngeri etategerekeka kyeva bubadde obw'obulabe ennyo era kyemuva mulaba nti kumpi tewali muntu atakoseddwa oba ye kennyini oba ab'enjuye oba mikwano gye era simanyi oba eddoboogozi kyo nakimanyi omuntu siriimu akwata nnyo nga muveeyo ku kampeyi nalina wendi sijja kwogerayo emirimu gyange gyakibinja baali balina gye bava bannabyabufuzi sijja kwogera laagi zaabwe obulungi bw'eggwanga singa tutuuka mu 2003 nga siriimu awedde mu Uganda nga Kabaka alina kyatukoledde awo tuba n'ensonga ddala ey'amaanyi lwaki tujaguza amazaalibwa ge naye nakano mukawulire kubanga muli mu National Unity Platform kuba mwagala okufuga Uganda ate waliwo ekitwala omutumbi w'obufuzi okujja kufuga muli mu kibiina kino kuba mwagala kufuga temujja kufuga nga temuwanisiza siriimu bwekiri abantu banafa ne bagwawo munaafuga ki oba mulumulwala ne mufa
Abo no mbasaba namwe musosowaze ensonga zino amuli mirimu gino egy'ebyobufuzi. Abakulembeze n'abawagizi beewale siriimu. Omuganda agamba nti omukadde lwalaba ababe wasinda empewo. Kyengezaako okugamba nti olwokuba muze kugula mijoozi tekingana kukwakubirira enjoge. Mwenye omukadde bw'ogenda omulaba n'agamba empewo. Wano Kabaka y'ekitaffe yakitugamba. N'olwekyo owa NUP wayagalira wonna wagira wano. N'ab'ebibiina ebirala, n'ab'eddiini endala, n'ab'amawanga amalala ssebo mwami Lugongoyo olubaddemu okujja wano. Kuba Kabaka si wa Baganda, Kabaka wa Buganda. Kubanga Buganda ggwanga kye bayita nation mu Lungereza. Erimu abantu bangi okuva edda nno tebitandise wano kaakati. N'olwekyo buli amanyi nti Kabaka y'ekitaffe yayibiddemu okujja wano. Tewali gwe tusibira bweru. Era temunyiiga bonnalaba b'NRM nga bazze wano. Nagenda ne ŋŋamba abantu bajja mu Mpuga nti Kabaka yazaala NUP, ab'NUP ne basakanya. Nti Kabaka yazaala NRM nti nti Kabaka yazaala DP nti Kewamu kitaawo yakuzaalayo omu. Era nga bwe babazaala mwenna mufaanana. Osanga omuwanvu, n'osanga omumpi, n'osanga omumyufu ng'awo naliwo Nambooze, n'osanga eyaddugala kagongolo ng'awo naliwo Ssekabirako Jange Muzibwanga. Naye nga mwenna kitammwe n'ennyamwe be bamu. Kati Kabaka bw'atyo bw'ali. Twabadde n'abasiraamu wano Kabaka n'abasiibulula. Ate bwe twali n'Abakristu ne tuyimba ennyimba z'amazaalibwa. Omuzadde bw'atyo bw'abeera. Awo nno mulina eddembe okujja wano ne mwegazaanyizaawo. Nawona ne Kyagulanyi ayimiddemu okujja ne yeegazaanyizaawo. Nekiri. Era ffe si ffe tusalirawo abantu bye bawagira mu byobufuzi. Nze manyi abantu bangi mu NUP abaagala Obwakabaka. Manyi n'abali awo bwe batyo. Manyi abantu bangi mu DP abaagala Obwakabaka, naye waliyo n'abali. Manyi mu NRM abaagala Obwakabaka n'abatabwagala. Bonna mbamanyi. Kati siyinza kubeera awo ne ŋŋamba nti olw'okuba njagala nnyo kibiina gundi mwenna mutye mbamuwagira. Mwesalirawo. N'eddiini Honorable Ssenyonyi asomera mu Watoto Church. Chairman Nyanzi Mukatoliki. Rashida Musiramu. N'abalala balina eddiini zaabwe ez'enjawulo. Tetusalirawo bantu ddiini, tetusalirawo bantu byabufuzi, tusalirawo bantu mawanga. Tulina akakwakulizo kamu Kabaka yennyinimu wano mu Buganda. Oli Kabaka kikkiriza oleka bwenyiza okusibira ebweru. Awo nno temutya. Bwe mulaba FDC abaaki gwe mulimu gwange. Kabaka nga mutegeeza nti abaana bo baabadde wano. Naye mwe babeeyunidde abamu nti bali wano sitegedde lwaki babeeyunidde bangi be bato. Yagaye nti be batuufu. Uganda erimu abantu obukadde 445. Naye nnene ekimala ffenna okugyegazaanyizaamu. Fenga Obwakabaka twagala eddembe ly'obuntu. Tulekere n'okukyogerako nga bwe mwasobola okubyeyagaliramu. Abantu boogere bye baagala bye balowooza. Baleme kukubibwa ku nsolo buttulo kuba baabyogedde. Bakuŋŋaane. Boogere bye baagala. Bamale bagende. Kasita babeera nga bakoledde mu mateeka tebalina kye boonoonye nti bakutte madirisa gabwe ne bagaasa. Eddembe ly'obuntu kintu kikulu. Era mmwe bannabyabufuzi tubasaba mukitwale nga kikulu nnyo. Abantu okuba n'eddembe okwogera kye baagala. Tulabye
nze neewuunya mu Africa wano nga Senegal balonze president naye waliwo president bamuyita Wade simanyi bamumujjukira oba akyaliyo yafa yatawaana ne Ssenga oli yali bamutanga Ssenga okutwala obukulu n'abeera mu kuvuganya gavumenti emyaka oba abiri ate naye bwe yajja mukulu n'agala okukyusa ssemateeka noono abaddeko ono pulezidenti abaddeko Senegal oba yesale naye agezezaako okupalapalanya mu ssemateeka simanyi oba mu Uganda byali bibaddewo byokwata mu ssemateeka eddembe ly'obuntu kikulu kubanga ebyobufuzi si muzannyo era nze nsanga bannabyabufuzi nkibabuulira ebyobufuzi si muzannyo ng'ebyobufuzi ebyo bibita amawanga ne bita n'abantu ebyobufuzi nsonga nkuba ekyentaddawo kyembamu baswala bakazanyiriza mu byabufuzi kubanga akazanyirizi tamanyi muwendo gw'ekyo kyalimu twagala batwala ebyobufuzi nti mulimu gwa buvunaanyizibwa okukuza okuzimba oba okutta eggwanga naye byonna byetooloolera ku ddembe ly'obuntu nsonga nkulu mwe abali mu kuvuganya mu kitwale nti kikulu nnyo kubanga ekiseera bwe kirituuka ne mutwala obuyinza nammwe ne mutasa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu ensi muliba mugisuddeyo mukitandike kati mulina okugumiikirizigana Waliwo Ssenyonyi alina abaana babiri kati akyali musajja muto nojja kulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baana bo onokikola otyo onabakuba okasuka ebweru mulina okuyiga okugumiikirizigana nomunaagumiikiriza munne mulina okuyiga okusiŋanamu ekitiibwa mulina okubiyiga kati nga muli mu ludda oluvuganya kubanga bw'otabiyiga nga tonafuna buyinza ate olwo onoobufuna onooba ogambwako buli asobya tebattamutte buli asobya battamutte mulina okubiteeka mu nkola nze mukulu wammwe nga Katikiro wa Buganda nyina ebbeetu okukibagamba Rashida bw'asobya mumuyita mukyala wange Aisha bw'asobya abanda anti wambugo weyagala nga nkwongera enkoko sebo mwami yange bw'asobya mumuyite mutuule mwogere bwe muneemanyiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulago gwekiri ekinaddako kwegwa mu bulago bwe muneegwa mu bulago nga tebibalemi anti agagwaga erwanya lwange nga bagagala kukola ki munaagenda okubaana amanengero temuziyize amagezi ge mbanga wadde mulungi mu nkubiri njagala nnyo okubeebaza okujja ku butaka bwaffe ffenna mugula emisinde gino ffenna wamu twagalane ffenna wamu twagalane era olunaku olw'emisinde kyembamula tetwagala mu byabufuzi kubanga olaliwo Ssenyonyi bw'anaagenda okulaba taata we Easter ayinza okusangayo n'abatasomera wamuba watooto oba nimbye ayinza okubasangayo kati ebintu byawatooto tobitwala waka ng'ogenza okulaba taata biba bya lunaku lukulu oba kale kuyidi bweneetuuka yidi eyinza okutuuka nga bonna bazeewa muzeeyi bonabonabona sibanuuka onookola otya baganda bo kyebamulaba nti ebyakabaka sitwagala mu byabufuzi mwagala mwena mujje mubere basanyufu leka kulaba waddiipi olyoka omusongemu ennwe mwe lwaki mwakolagana n'aba UPC muddenkaaga bamwatutuusa wano oba owa UPC bazze kubanga ewakitaffe ena tuba baana tuba ku mulamwa wakutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka era Kabaka bamuyita Ssebuufu mwebale tubalinze nga 6 era tubaagaliza nga 7
era tubaagaliza essanyu n'eddembe n'obulamu obulungi. Samusanye Kabaka awangaale. Nabo aba Starbucks kubanga okuwala n'okukyesakugamba bwe twali wano nga tusiibula abasiraamu Supreme Mufti yagamba nti abakazi bano batuletera emitawaala akati nze ne mutya Supreme Mufti omulaka mwewangamu naye kyena singa tiyali Supreme Mufti yatugwe n'abigambe nti abasajja bano b'okulembedde bano bazaake batandikiriza abaana abawala era ekyokutaasa omwana ow'obuwala kiri awo temundi egisinga obungi fe abasajja fe tutandika omanyi namutumyemu kaawa omanyi enviiri zino nga zakunyumidde omanyi nakimwe eyo pinki ng'ekigira bulungi akagambye bwe naku zino byabalaba abawala bwe bamusosoogeraza awo Supreme Mufti so that you know what it bannange abamawulire tuyogereyo ku busungu obubaka buno katono tino bagende bugere ebintu birungi Katono mulungi ow'ekisa onuwe Mukama otuwunukuleko emikisa gyo era baffe omukuwenga twesibye